Webale kubanga okyaliko kakati nzize n'amaloboozi ag'omusajja amanyiddwa nga Bale Francis. Eruli erinnya lyadde lyambuze naye kati erinnya ndifunye bamuyita Bale Francis. Njogera kwoli omuvubuka owa NUP, omuvubuka akkiriza mu nkyukakyuka bambi ali staaka mu ggwanga erya Saudi Arabia. Amawulire nnyongedde okubanga nfuna aluwa wano muganda wange lwakuba tampadde mannya. Naye nga ampadde ku information wano ekwata ku muganda waffe Bale Francis ali staaka mu ggwanga erya Saudi Arabia eyagenda okukuba ekyeyo abasajja ne bamuwambirayo. Bantegeezezza nti contract ye yaggwako naye abasajja baganya omutta. Ate nagenda ne ku embassy ya Uganda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Embassy nayo eringa yagala okubanga emwegaana. Kati ate nze nakugambye wano ku Redison TV ekijja kyenkuwa tewali nsonga yonna gyendekayo, tewali nsonga lwaki mbambirekayo. Ekampani yatwala omulenzi oyo gwolaba mu kifaananyi efaanana bweti bagiyita El Fasani Group Limited. Nze sijja kutya gite baneete mu nkuba amasasi aba El Fasani temunkuba amasasi nze nkola mawulire nga bwe gantuukako bwe nga waayo. Eyo ye kampani eyatwala mwana mulenzi Bale Francis. Omwana oyo ali staaka ssaawa zino mu ggwanga lya Saudi Arabia. Tebamukkiriza kudda ate naye yatuuse ekiseera naye ekyawa bambi ayagala kuba nga adda ewaka naye nga Alaajana. Bannayuganda abasobola okukuba omulanga bagukube, abasobola okusonda bamusondereko. Embeera yonna yoyo muganda affe amanyiddwa nga Bale Francis wetwogerera nga ali staaka. Naye ng'embeera emuliko wabaddewo okutya nti abasajja bandi mukwata ne bamusanjaga ne bamugjamu ebintu bye eby'omunda. Kyofula abambi abadde mu kutya nga tamanyi na kikiddako, tamanyi bulamu bugenda kubeera butya mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kyofula nga abadde Alaajana bwe kiba kisoboka bambi ayambibweko asobole okuba nga adda ewaka mu ggwanga lya Uganda, asobole okuba ne bw'anaaba talina ssente naye at least akomewo waka. Naye kampuni sitegedde bulungi naye ngenda bikuwa obyewulirire kubanga abadde alina bayogera nabo amaloboozi ne bagampa bulungi nnyo ne baŋŋamba Redison TV gwe yavuddeyo n'osobola okukola kino abalala ekyabalemye. So kati amaloboozi gaago yogera agateekeko abantu bagawulire. Kati nange kwe kubanga ngaleeta kati njagala nga kuteereko ogawulire bulungi nnyo, owulire ebigambo bya muganda affe amanyiddwa nga Bale Francis byabadde Alaajana ng'ali wali mu ggwanga erya Saudi Arabia gyali staaka. Era njagala owuliriza amaloboozi gano kanga kuteereko si mawanvu nnyo, ensonga eno si mpanvu nnyo, njagala okawo obudde okawulirize asobole okwongerayo okwongereyo. Era nenyongero kuutira bannayuganda mwenna abali mu mawanga ago ag'Abawarabu ng'olina information bw'oba owulidde vidiyo eno oba owulidde eddoboozi lino genda ku nnamba eyo eri ku screen yo 0756081795 teekako information yonna gy'olina ekwata ku muganda waffe Bale Francis bambi kubanga munnayuganda omu okubeera staaka mu mawanga ago ag'Abawarabu tukitegeera bulungi nnyo. So kati gwe ali mu mawanga ago ng'olina information osobola oggituwa kubanga leero kiri ku Bale Francis enkya kijja kubeera wuwo. Njagala nsooke nkuteeremu amaloboozi ge ogawulire ate tubeere nga tweyongerayo. Redison TV kwoli wabula nyongera okujjukiza bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikola nnyo amakulu. Kkirira wansi awo olaba akagambo subscribe kanyigeeko osubscribinge okwate ne ku kade aka notification oselectinge all obeere nga tomissinga nsonga yonna. Kati gwe atulabira ku mikutu emirala nga ku TikTok, atulabira ku Twitter, atulabira ku Facebook, naawe nkusaba genda ku YouTube yo teekamu Redison TV osubscribinge ku channel yaffe eyo okwate ne ku kide kya notification. Ensonga zino ojja kubeera ng'omu ku abo abanasooka ng'okumanya. Kati musooke muwulirize amaloboozi ga Bale Francis byabadde ayogera ne banne nze nzije nkwongereyo. Mukwana abasamasiko ennamba yaabwe kyenzudde Babula wano Samasiko yeefugawo, wano Samasiko yeefugawo munnange. Era wano kwembase era bw'ofunanga obuzibu totawaananga embasi ya Uganda munnange, totawaana. Baŋŋambye nti nkwate ebintu byange nzire ku Samasiko. Bwe mba njagala ngikolere, bwe mba saagala ngisasule ssente zaayo ate mu bwangu kubanga bagenda kunteekako mbunora naawe bwe mba sizzeeyo ku Samasiko. Era nina kuddayo wali ku Samasiko oba okitegeera. Babula kyesitasobola kukola sobola kuddamu kulisikinga bulamu bwange. Ebbanga lyemmaze n'okubonaabona kwe mbonebonedde mu Samasiko ne batuuka n'okukwata okunkanyuga ekiro nga tumbibudde nga sina na gye nzira n'ensula ebweru nga ntunula nti ate nzire ku Samasiko. Babula kye tulina okukola
tusonde ssente bannange nzire waka tutaase obulamu. Kati simanyi we ŋŋenda kudda kubanga sisobola kudda ku Samasiko. Sisobola kudda ku Samasiko. Ate kati zino ssente tunazisonda mu bwangu ezo eza Samasiko kubanga mbabuuziza bwe batubawa ssente zaabwe miliyoni 4.5 bangambye bwe tubasasula miliyoni zaabwe 4.5 bampeerawo air ticket, bampeerawo exit ne air ticket nenzira ewaka. Mbadde njagala tukikole mu bwangu bannange nve mu Saudi Arabia nzire ewaka. Obulamu bwe bugagga, obulamu bwe bugagga, obulamu bwe bugagga. Sisobola kudda mu Samasiko ate nzirayo okukolayo nga bano ab'embasa bwe baŋŋamba munzireyo nkole munsasule kubanga nina obbasasula. Owoogedde nabo ne bakizuula ti Samasiko nina ogisasula. Ate nenjogera gye boogeramu, boogera bakulaga nti Samasiko balinga boogera ku Katonda. Oba okitegeera? Nange saamutegedde kuba ne message zonna yazisiimuddemu ndoza kasi ategedde nti ntuuse wano. Naye ng'ekiriwo babula bannange kunoonya ssente nve wano nzire ewaka nga ndi mulamu. Nve wano nzire ewaka sisobola kudda mu Samasiko. Sisobola. Ndi wano ku embase naye banfulumizza nabo wabweru. Bangambye nzireyo ku Samasiko. Ensonga bagimaliriza ewedde nzireyo ku Samasiko ngikolere. Oba si ekyo ngisasule mu bwangu ssente zaayo nga tenanteekako naawe. Okuba bwe nanteekako naawe ate awo kijja kuba bimbijjiridde. Nja kumala wano ebbanga. Mukama Katonda ow'ekisa. Mukama Katonda ow'ekisa ansaasire. Sirina ssente, oba okitegeera, sirina ssente wadde nasiibye siridde, nasuze siridde, nsiibye enjala. Oba okitegeera. Naye ng'ate ne woddukira okufuna obuyambi bakulaga titolina woyinza kubufuna okujja kuddayo bakutte. Ddayo ofe. Gezaako ne ba-honorable abalala. N'abantu abalala. Ba-honorable abalala. Tulabe bannange. Nze mpulira neekyaye bannange. Neekyaye. Babula eri WhatsApp group gy'adde okoze erimu Mwami Wilson. Mbadde nsaba ogigaziye oba tugiteekeko oba mutwe nti tufundraisingira Uganda waffe akomewo kuba ne embassy emwegaanye. Embassy eneegaanye ngamba nzireyo mu kampuni abadde banzita. Abadde banzita ate mbunzireyo. Akati golowooza ddala nze nzireyo nedda. Yes, obiwulidde bulungi nnyo. Yoyo Omuganda affe amanyiddwa nga Bale Francis. Yoyo nga gwe nkugambye nakuleetedde eggulire emisana ne nkutegeeza nti omulenzi oyo gw'olaba ali staaka mu ggwanga erya Saudi Arabia. Amawulire ago gatandikisa eggulo twagalabye ku Fred Lumbuye. Kampani eyo gy'olaba awo emanyiddwa nga El Fasan Group Limited ye yamutwala ne kontakisi zaabwe ziizo ne location yaabwe yiiyo basangibwa Lukuli. Luthuri Drive Bugorobi gye basangibwa. Contacts zo weziri awo ye company yamutwala. Eyinza okubanga erina kyesobola okukola mu kumuyambako okubanga akomawo ng'addizibwa ewaka. Naye nga Alaajanye bambi bwe kiba kyetagisa kusonda bamusondere company egambe emubanja ate yagamba company temubanja. Kati nga either ayina kuddayo n'abakolera n'akavalinga ssente ze bamubanja ate nga yagamba baagala kumutta era bandibanga baagala na musokola mu nsigo ye kyofola abambi atya okuddayo okubakolera. Naye nga mwenna Bannayuganda bali mu ggwanga erya Saudi Arabia asobola okubaako kyokola kikole nammwe babadde ayogera nabo mwongere okutambuza message naffe mugituwe tugitambuze kubanga ono comrade waffe ate nga bwe mumulaba mwana akkiriza mu nkyukakyuka so kati oyo tuba tumwetaaga nnyo tetusobola kukkiriza tumulabe bulabi ng'embeera etuuka awo ffe gwaffe tugukoze era nkuwutira bannange mwenna abali ku social media
mukole ekintu kyekimu. Video eno ngenda giteeka mu WhatsApp groups ez'enjawulo, buli muntu abeere nga at least asobola ogisaasanye tube nga ate tutaasa obulamu bw'omuntu omu bw'ati amanyiddwa nga Bale Francis. Abeewaabwe nabo beetaaga okufuna abalina contacts zaabwe nazo musolo zituwa ne tubatuukako ne tubategeeza ensonga eno. Twagala munnaffe oyo abe nga akomezebwawo Waka kubanga ye Alaajana agamba wakiri adde Waka obulamu bwe businga, ebirala anaabiraba oluvannyuma, asooka adde Waka, ebisigadde byonna binajja oluvannyuma. Mulowooza sigenda kukoma wano era Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okusaba akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko subscribe ku YouTube channel yaffe, ojja kubeera ng'omu ku abo banasooka okumanya, tojja kumisinga nsonga yonna. Sebambulidde Patrick nze mbeera nga wano nga nkuweereza bwe nti bwe ntambudde ate essaawa zino zennyini nyini mwebale kubanga mubeerako.